Yo tuline ensonga za mami Catherine kusasira bangambye yakubye oluyimba nina mukwano gwange muganda wange Chris Lude yangambye omukyalo no maya mwagala nnyo yangambye yakubye oluyimba olulungi okuza mu lwakabi wabula title yo oluyimba nalwo title nerabidde mami nenga naluuliza mu misana oluyimba lwakabi so tumuguddeko nako lwalero atowerabira nti yali esimbyewo mu East African Parliament ngayagala kifo yasobola Uganda presidential advisor kati mnange mubali mu parliament abatuuka Arabia atuukawo bulungi abajja kiyabadde mulimu mbo bana mwe mwali musale ekigambo ne mugamba mbwe ebibuzo bye bamubuza byali bizibu nga n'Oluswahili talumanyi Oluswahili luzungu Luswahili mulimu ebintu n'ebizobo ino okumanya nawe mulimu parliament abagenda otuulamu nataka watamanyi umbezao watoto wa nani kama utanipenda sasa unatupa kama ne bagamba mu Oluswahili lwe basinga mujja mu akazungu kasa akamanyi nawe wabula natugamba mukwano muterere nze nali mmanyi buli kimu ngamba kiwa withdrawing ogenda nawe zeulirira nga zimuvaamu lwaki abyogedde what happened bayavayo konagamba nogamba NRM te support nze ate nga wano mbadde mbakolera mbanoonyeza obululu ne tumwongera ne tumusoyasoya natugamba bula government yogere okupanga ekwata kamiri ensonga yamukoleki Oluswahili ayigiriza abana Uganda Oluswahili ne president advisor atuleke kati lwaki tusese kutachiranga kiri fani ndi government enonye kamiliyoni asomese gwangu Oluswahili wana no manye nyimba za imba mu Luswahili omanye nyimba za kubye hit mu Luswahili gwe obadochera oyo no East African giant omutufu tuleke kakati teni basomesa teso akufuna basomesa chameleon what is chameleon going to do ante dobozi yedi ulikika nandibanga nkulimba ndongolo katulabe bozi ya Catherine kusasira ku nsonga zo kuba ntete ya Kamili onasomese gwangu Luswahili katubiwulire nyizo baga nzaba dajubisa katuwulire mbozi soda abo ne bagamba babitabo bye bikubuza buzizza waddayo okusoma nga oli mu bitabo okusoma konsoma naye te kugamba mbanyi no bikwasaganya byonna kumenya naye sinyo lwa nsonga obo ina mvunanyizibwa bungi bwokwasaganya ng'omuntu naye bw'oba weewaddeyo ng'ekintu okyagala osobola oconcentratinga n'oba nga osobola okikwasaganya bulungi nnyo mu music industry ndiddemu ebbanga ddene nnyo kati tekineetagisa kubeera nga nfulumya nga eyecompetinga ngaali ku competition n'abantu abalala kati music mutamupesi yange gye njagala ng'omuntu si yakubeerawo nga ninga ali ku bunkenke nfulumya abawagizi bange abagala Catherine kusasira kulya nti ayimbye kiki kyaleese naye nga kyenfulumiza kirimu amakulu si kufulumya music wakubeera nga abantu tebagenda tegeera kiki ofulumiza wano omuntu abadde ageza kukola ekintu ekyabadde chameleon ngayimba music nga mwimba mu Swahili nagenda buli wamu ng'abantu bakitegeera omuntu natategeera kintu kyabadde music ayambako kinene nnyo kyovula twali tutandika okusoma batutandika okuyimba ABCDEF ng'ali mu music kati kitegeeza bwe tulaba nga tutadde mu music nga batuwadde ku budde nebanga nti kati tutekamu okuyimba nga tuyimba mu Luswahili obanga tutukola mu Luswahili mu masomero kijja kuba kiyamba nnyo kubanga okuyimba okuyigiriza ebiswahili mu nnyimba kyanguwa nnyo n'okusinga ate okusomesa abayimbi ate basinga n'okyagala ennyo kubanga kiba kirina kye kibayambako nga bo okuba nti beeyongerako Chameleon abadde nga atunda nnyo mu nsi zonna nga akozesa kuyimba kitegeeza naffe n'omuntu omulala yandikyagadde kati bana g'abayimbi okujja okusoma Swahili kiyamba nnyo kubanga kiba kirina kikigenda okwongerako eddala ery'amaanyi ddala kyonyinza nga babanga atimes abayinza okuba nga baba banyigiriza abantu lwa nsonga nti buli muntu alina engeri gyafunamu tutumulye ng'omuntu nti waliwo ebintu ebitunda ku stage nti bwe nyambala oluusi ebiwanvu oluusi abantu bayinza ogamba sasayo tatunyumiddeemu oba lero ayambadde biki ebyo kati nga waliwo akwagala mu kiti ekyo kati waliwo gwoba ofiiriza ng'omuntu newabaawo omuntu ng'ayambala bwatu ku stage naye ate nga kisinza wagenda okupafominga omanyiza naggulawo emikolo mu Uganda mu bayimbi abayimba emikolo nze nasooka okuyimba emikolo mu Uganda naye bwe nasooka okuyimba emikolo mu Uganda nasooka nayambira mu kateete nga kampi nnyo akaliko ne siiti nga mpanvu nnyo kati nalabanga abantu bantunuulidde nebuuza baba bakuloberako lwaki bwe nadda ebbali kati newabaawo yangamba nti nedda mu kwanjula oyambala gomasi kituuse ku bayimbi mangi nnyo si sindi yekka ono mulala mukwano gwange era muyimbi nalabako olulala nga era tayambadde bulungi naye bagenze bakiyiga sisuubira nti okuva lwe yakikola yakiddamu ng'omuntu naye bagamba mu nkyamu muve engolokofu nsobola okuwagira omuyimbi olwa nsonga nti
n'abaana tebasuubira nti abazadde batabulidde baana fe abayimbi fe tugenda bibabulirira omwana gwolina okutandikibwako gwa ng'omuzadde nti noddo wadde kati nze nyina omwana wange muyimbi naye kati omwana wange tayambala mini era simulabangako funeral kitegeeza nakimugamba nti nze sikyagala nga nze fe abazadde fe tulina okuyigiriza abaana baffe nti wadde kale omuyimbi ono omwagala naye nyambala gyambadde sijikola ki sijagala ti gwe njagala oyambale bwotyo kati buli muntu wadde mbokugamba ye ng'omuyimbi ye kyemutunda shiba bw'abanga ayambala nga bw'ayambadde aye kisinza n'oluyimba lw'oyambadde ogenda kuyimba otya toyinza kungamba nti kusaasira ngenda nyimbe bannange mutuule mufumbe amataala nzije nyambale nga nyambadde patra era nja kujja nyambadde decent nga nja kubulya kisinza oluyimba lw'ennyimba kikye lutegeeza. Okay, there you go. Catherine Kusasira, presidential advisor, on those matters. Yandinyumidde mu East African Parliament alabika obuvunanyizibwa yandinyumyeyo abakyala abanene wano mu African culture kiba kitiibwa kati n'olwekyo kunyambala manya mukwana abazze wa kitiibwa walabaka clip ka president mukyala president wakala wali ka clip mukyala president nga amusika wayi kati tomanyi woyina kwambalira mini nsubira for her that was okay omukyala so kwambala olugoye ne lwesi kale tusanga mbojja ku mukolo gwa munongo oli mu skirt and you're telling us at your age beyond 20 you don't know ku mukolo bambala gomez no some things mwino kubanga tubikozesa naye nga twagala okwebaza Tash abatulaba nga tetunakambwala nnyo there are so many people watching Ivan yali manager wa Lutalo is watching kyanaku nnyo kagundi ke flipping naye Keko Kakri channel 3735 to somewhere in Canada. They are watching in. Canadian Thank you so much. People. Yeah, Canadian people. Abasoma Canadian prairies jemuli. Tuli alive. Sajja nkaka sizan. Obakati tukola mirimu ki. Ana mwetu asoma. Then of course Nuruwati